jabamu nga tulina omusawo waffe owaleero. Nnyo gwatulaba obutereevu ku CBS ey'okumutimbagano nze Kamulegeya Kireewo Kiwanuka. Tuli wano mu bimuli bya Bulange ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda. Wategekeddwa olusiisira lw'ebyobulamu olwawomeddwamu omutwe bannaffe aba Health Heart Foundation nga bayambibwako abaddwaliro lyaffe ery'Ensambya St Francis Hospital Nsambya. Tulina omusawo agenda kutubuulira ensonga enkulu gye basimbyeko essira mu lusiisira luno olw'ebyobulamu ate n'enteekateeka endala. Amannya gange nze Nakirunga Sylvia bankolera Nsambya Hospital. So tuzze wano mu Bulange okukebera abasitaafu ba Bulange okubakebera endwadde z'emitima. Olwaleero lunaku lwa bulwadde bwa mutima mu nsi yonna. So naffe tusazeewo tujje tubakebere tulabe bwe bayimiridde. Tubakebera blood pressure, tubakebera obuwanvu, obunene y'ennyabo. Abantu mubasanze mutya mu mbeera zaabwe ez'ebyobulamu? Abantu abamu bali bulungi naye abamu bambi emitima mirwadde kubanga tubapima nga blood pressure ziri waggulu, so beetaaga okugenda mu ddwaliro okulaba obusawo ennyabo. Omuntu yandikoze atya okulaba nga omutima tegufuna buzibu buno oba okulaba nga tafuna obulwadde buno bwa pressure? Ekisookera ddala alina okubeera nga yeekebeza. Tamala myezi 3 nga tagenzeeko mukebera ku bulwadde bwa mutima obwa pressure. Ekirala alina okukkakkanya ebirowoozo. Ebirowoozo ebyo nabyo bireeta obulwadde obw'omutima. Pressure zibeera waggulu n'okwekuuma ng'akola exercises. Kiki ekireetera omuntu bw'alowooza birowoozo ki ebiyinza okumulwaza omutima? Birowoozo bingi byonna birwaza omutima. Byangeri ki kubanga abantu balowooza ebintu bingi? Abamu ebirowoozo bya ssente, omukwano, embeera bireeta obulwadde bwa pressure. So n'endya yaffe tulina ogitereezaamu ne tutalya nnyo bintu by'amasavu, ne twettanira ennyo greens, emmere eno ennima obulimi. Musawo ku nsonga y'endya ali ba pooko balowooza pork is white meat era balina endowooza nti terina bulabe era ku nsonga eno ey'okulala obulwadde obw'emitima. Kituufu oba kikyamu? Terina nnyo bulabe naye ate era tolina nnyo giyitiriza. Amannya gange nze Rose Walugembe. Mbalirisiddwa okujja neekebeze olw'okuwulira nti mu Bulange bakebera sawo bakebera abalwadde ba puresha. Nange ne mpalirizibwa nzije neekebeze naye bwe ntuuseewo batufuddeko bulungi era tetuli bulungi. Weesanze otya byewankafunawo obulamu bwo? Neesanze mbu obulamu bwange puresa eri waggulu. Bakugambye nti kiki ekiyinza okuba nga kigirinnyisizza? Nti bannakyeŋŋamba sinnatuuka wa dokita. Amannya gange nze Serya Kifalo. Abasinga gwe bamanyi ebikola ssente okota. Oba kiki ekikwalirizza okujja okwekebeza olunaku olwaleero? Puresha eyo ebiseera ebisinga ngyekebeza era nkimanyi nkiina netutera gikebera mu malwaliro amatonotono gano gatandikibwako. Nojja n'ofuna eddagala ne batagamba nti ate obudde bwe buti olina oddikola ki odivaayo. So bwe mpulidde omulanga guno nga tabasawo bakugu mu ddwaliro ddene nezijja nkonfaamingira eddala kituufu era ngisanze ng'eri waggulu. Sofa abasawo kiki kye bakugambye kyolina okukola okulabika nga omaintaininga pressure yo? Ebisinga kale olina okweggyako ebirowoozo ebingi. Amusiza nnyo bannaffe mwenna abatuwuliriza batulaba olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nga 17 May mu nsi yonna olunaku lwa bulwadde bwa pressure. Olunaku lwe bayita World Hypertension Day.
olunaku luno olwaleero tuzze wano ng'ab'ekitongole ekya Healthy Heart Foundation okukebera abantu ba Ssaabasajja Kabaka, abakozi b'Obwakabaka n'abantu ba Kabaka babeera mu kitundu kino eky'Emmengo Lubaga okubakebera obulwadde bwa pressure, kubanga kizuuliddwa mu nsi yonna nti abantu bangi bamaliriza nga balwadde omutima olw'okuba nti babadde batambula ebbanga ddene mu bulamu bwabwe nga balina pressure naye nga tebamanyi. Ekikulu kya pressure nti terina nnyo symptoms, tomanya nti oli mulwadde, otambula nayo bantu balaba muntu kunogoka n'agwa nga oba oliawo pressure ebadde erinnya ennyo nga tomanyi. Ate emirundi mingi obulwadde obw'omutima buva ku bulwadde bwa pressure. N'olwekyo tufuba nnyo okulaba nti omuntu alina okumanya ayimiridde atya, pressure ye eyimiridde atya, kubanga bw'omanya pressure yo bw'eyimiridde osobola okubeera ku ddagala. Kasita obeera ku ddagala osobola okubeerawo okumala emyaka mingi nnyo nga otambula ne pressure naye ng'oli ku treatment. N'olwekyo kyetwavudde tusalawo okujja olwaleero tukole screening, no tugiyita screening camp, tuzze kukebera pressure omuntu ove wano ng'otegedde oyimiridde otya. Era kakebera ano okuva ku makya twakazuula abantu nga 5 betuweereza mu malwaliro nga bazze batambula naye nga tebamanyi nti balina pressure. Abamu nga pressure eri mu 2, abamu pressure eri mu 180, omusawo abeera wano neyeekanga bwekanze nti nga tamira ddagala. N'olwekyo kya mugaso nnyo omuntu okwekebeza n'amanya bw'ayimiridde obulwadde bwa pressure. Owekitiibwa, kiki ekiteeka ennyo abantu mu katyabaga k'okufuna obulwadde buno? Kubanga abantu balabanga mu nneeyisa yaabwe emmere gye balya n'ebiringa ebyo oluusi nga kibateeka mu katyabaga naye nga tebamanyi. Lambulula ku nsonga eyo. Ebintu ebivaako abantu okulwala obulwadde bwa pressure emirundi mingi biva ku bulamu bwaffe bwe tubutambuzaamu. Tulya tutya n'okuba nti tetukola dduyiro. Okulya oluusi kye tuyita okulya okulungi, okulya chipsi, enkoko, kapooko, okunywa bbiya, okunywa ebintu ebyo abantu abasinga bye bayita eby'omulembe oba eby'ebbeeyi, oluusi ate bye bituviirako obulwadde obwa pressure. N'olwekyo tuwanya abantu amagezi nti wandifubye nnyo n'olya diet gye tuyita health diet. Diet esinga obulungi kwe kulya ebintu ebirime, ebintu ebikula mu ttaka, n'ogamba nti olya ebbuga, olya nakati, olya ettooke, olya lumonde, olya ekinyeebwa ekijanjaalo. Tetugaana kulya nnyama naye ogirya otya? Kwegamba olina okugirya mu kigero. Ennyama n'enkoko nakyo osobola okugirya naye ng'olya mu kigero, n'okufuna okusinga okulya ekyennyanja okusinga okulya pork. Kwega waliwo ebintu ebimu bye tuyinza okufunamu protein ey'ebisolo naye ng'ate tebikosa nnyo misuwa gyaffe, kubanga ekiviirako obulwadde obwa pressure kwe kufunda kw'emisuwa. Ffenna tuzaalibwa n'omusuwa nga gulinga bw'olaba payipu empya ey'amazzi, naye gy'okoma okuteekamu amasavu gano n'ebikyafu, omusuwa gwe gugenda gukwatamu amasavu ne gugenda nga gukola ki? Nga gukooka. Nga bw'olaba payipu egenda ng'ekaddiwa ng'ekuloginga nga singa obadde payipu ya bakery ng'eyitamu amasavu ga blue band buli lunaku, egenda efunda nga amasavu ago gakola ki? Gakwata mu payipu eyo. Kati gyekoma okufunda, buli omusaayi lwe guyita mu system guba gulina okukozesa amaanyi mangi okutambula okuva mu mutima okugenda ku bigero okugenda ku bwongo oba okuva wansi mu bigero okwambuka, olw'okuba nti eyo pressure, ekyo kye tuyita pressure, amaanyi ago omutima gye gakola ki? Gwe gakozesa, olw'okuba nti odamaginze emisuwa gyo gino mu kusinziira ku by'olya. Naye tuyinza okukola ebintu ebituyamba okwewala okudamaginga emisuwa gyaffe, okulya obulungi n'okukola dduyiro. Katikkira tukubiriza nnyo okukola dduyiro. Okukola dduyiro tekitegeeza kugenda mu jimu kusitula kanyama na biki, n'okutambula obutambuzi eddakiika 3 buli lunaku, n'okukola emirimu gy'awaka, n'okozesa omutima gwo ekintu omutima ne gukubako ne gukola ku exercise. Kirungi nnyo okwemanyiiza okukola dduyiro. Kaakano endwadde eno nga bannayuganda etukosezza etya, n'omuwendo gw'abalina obulwadde buno gumanyiddwa?
nga bannayuganda endwadde ya pressure etukosa era etukoseza nnyo okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebyobulamu Ministry of Health ne Makerere School of Public Health bazuula okunoonyereza kuno okwakolebwa ekyagwe omukono ne bazuula nti nno abantu buli muntu omu ku bantu bana mu Uganda tulina obulwadde bwa pressure 1 out of 4 alina pressure naye ekyakabi ekirala kye bazuula nti abantu bangi mu abo abazuulibwa nga balina pressure baali tebamanyi nti batambula nayo 70% nga tebamanyi nti batambula n'obulwadde bwa pressure n'olwekyo obulwadde buno butuluma naye tetubumanyi era ennamba y'abantu bangi mu Uganda batambula nabo naye nga batambula tebamanyi ebintu by'owulira yabadde avuga emmotoka n'akolapusinga yabadde agenze wali kadduuka okugula amawulire n'agwa eri n'afa nti bulijjo tetumanyi nti alina pressure olwakomyewo awaka we yatudde mu ntebe twamuwadde girasi y'amazzi twalabye kutuuyana ebintu ebyo bwe bityo omuntu oluusi aba atambula ne pressure nga tali ku ddagala. Owekitiibwa obulwadde buno businze kulabika mu bantu ba myaka ng'emeka buli nnyo mu baana mu bakulu mu bakadde oba mu bavubuka? Obulwadde buno edda pressure yabanga ndwadde y'abakadde yabanga ndwadde y'abantu bakulu myaka 5 n'okugenda waggulu naye kati butandise nnyo okukka tutandise okubusanga mu baana ab'emyaka 2 tutandise okusanga pressure mu baana abato mu bavubuka mu baana abato ne mu baana abato abali mu masomero mu high school kubanga abaana baffe bangi nnyo ennaku zino basiba ku TV tebakyadduka ku misinde tebakyepena tebakyazanya basiba ku kompyuta basiba ku TV basiba balya chipsi balya sausage balya crisps kwegamba ddaati y'abaana baffe n'omuwendo gwa exercise gwe bakola kireetedde nnyo abaana bangi abato okugejja okufuna omugejjo nga bato kati gye bakoma okufuna omugejjo nga bato nga bwe nakunnyonnyodde nti odamaginga ki emisuwa neweesanga nti abaana abo bato mu myaka naye ate bakoze damage nene nnyo ku misuwa gyabwe nti olwedde bafunye pressure nga bakyali baana bato n'olwekyo obulwadde bwa pressure kati mu mulembe guno tugenze tutandika okubulaba mu bantu abato edda bwabanga bulwadde bw'abantu bakulu naye kati bugenze busensera emyaka emito era tukubiriza nnyo abantu nti bw'omala okuweza emyaka 3 olina okufa okulaba nga buli myezi 3 ekitono ennyo ogenda ne bakupimako pressure kubanga oluusi eyinza okuripinga up nga tomanyi. Okunywa omwenge okunywa sigala n'ebiragalalagala ebiringa ebyo birina akakwate ku bulwadde bwa pressure? Okunywa sigala n'okunywa omwenge yes birina akakwate ku bulwadde bwa pressure kuba si birungi eri obulamu bwaffe. Omwenge ogw'ekyeyonoonero nagwo tugamba abantu nti balina okunywa ekipimo n'okunywa ebiragalagala nabyo bireeta obuzibu mu misuwa gyo era nabyo birina obulabe kye buleeta eri obulamu bw'omuntu ne buleeta obulabe mu misuwa gyo n'olwala pressure n'olwala amawuggwe n'olwala ensigo ate pressure erina ebintu bingi nnyo ye affectinga. Olwala pressure erwaza amaaso, pressure erwaza ensigo, pressure erwaza amagumba mubiri, pressure ekendeza amaanyi g'ekisajja. Kwegamba pressure yo yokka nga pressure erina ebintu bingi ebirala ebikola ki byereeta mu bulamu bw'omuntu. N'olwekyo kirungi nnyo nti bw'omanya nga bukyali muweekebeza n'omanya nga obulwadde bw'oyimiridde kikuyamba okukola ki obutafuna bulwadde buno obulala obujjirako n'okuba nti osobola okubeera ku ddagala. Kakati musawo ogambye nti okukola dduyiro oba exercise ekimu ku bisobola okutaasa omuntu okufuna obulwadde buno. Dduyiro wa kika ki kubanga waliwo ate abamukola ne bafa bufi oba balina kumukola batya? Era omuntu okugenda okukola dduyiro n'afa omutima guba olwedde gulina challenge nga ye tamanyi kubanga dduyiro tateekeddwa kutta. If anything dduyiro alina kuyamba mutima gwo naye bw'okola dduyiro n'ogaa nti oli yafudde akola dduyiro kitegeeza nti akozesezza omutima exercise eri beyond gye kukola ki gye gusobola. Kaakati n'olwekyo naye nga dduyiro
it depends nduyira okuvuga eggaali okuwuga okuzina dance classes okutambula okugenda mu jimu oyo nayena dduyiro ne bwogamba nti nze mu kifo ky'okulinnyanga kabodaboda okuva wali ekibuye okugenda emmengo okukola nja kutambuzangawo bigere ku makya n'olweggulo ntambuzeewo bigere dduyiro yo ey'olunaku oba ogimaze era omutima gwo oba oguwadde exercise gyegwetaaga. Bw'obadde osomesa wali abantu wakonye ku nsonga y'omunnyo nga ebimu ku bintu ebiviirako pressure y'omuntu okweyongera. Abantu bangi bagukozesa naye tebamanyi okutya ng'omuntu agenze mu ddwaliro ne bamugamba ekimu ku kiviiriddeko obulwadde buno kendeeza ku munnyo gw'olya. Tusaba oyongera okulambulula ku nsonga eyo abantu bategeere. Omunnyo gulimu ekirungo ekya sodium ne potassium. Ebirungo ebyo birina effect ku pressure y'omuntu kyebikola ku mutima gwo. N'olwekyo tukubiriza nnyo abantu okulya low sodium diet kugamba okukendeeza ku level y'omunnyo gw'olya n'obutalya munnyo mubisi kubanga bireeta pressure okulimu. Okimanyi nti gwe musawo wasooka kale nno yiga ku ndwadde ez'enjawulo ebizireeta engeri y'okuzeetangiramu n'engeri y'okuzijjanjabamu nga tulina omusawo waffe owa leero.